njagala musaba position agiveeko abanupu mwenna ab'opposition twagala balaba mu mambuka bw'ataabeereyo ngenda kusaba speaker nze nkiikirire mbere leader of opposition Joero bw'atabeera ggulu ngenda kusaba speaker nze leader of opposition eggulu okusobola okukiikira oludda oluvuganya ngenda kumusaba ekyo ekifo bakinjazikemu kikole bulungi mu parliament eggulu tusobole okukiikirira opposition ya Uganda. Red Zone TV kwali webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gw'atambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV atanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification abere nga tomisinga nsonga yonna oyo omukulu gw'owulidde bamuyita Dr. Abedi Bwanika oyo nga officially akyali wa kibiina ekya National Unity Platform naye okusinzira ku bikolwa bye ngera bwe nakugamba emabegakaawo nti ebikolwa biba bisobola okulaga ekirala naye nga mu bitabo akyali wa kibiina ekya National Unity Platform kubanga tebannakkirizibwa kubeera ng'omubaka yenna akyusa ekibiina okudda mu kirala nga wakyali ebbanga erifaanana bwe riti okutuuka ku kalulu akagenda okuba nga kalondebwa aka 2026. Dr. Abedi Bwanika nga bwe nakugambye mu mawulire ge nasembeyo okukuwa olunaku olwajjo ye ng'ategeeza nti Joel Ssennyonyi ne babaka banne ab'ekibiina ekya NUP oba ab'opposition bwe baba nga ddala tebagenda kukkiriza kutuula mu ntuula ezigenda okubeera mu bitundu eby'eggulu Mbale, Masaka n'ebitundu eby'enjawulo mu kye baayise regional seating. Abedi Bwanika agamba nti kakati awo nze obwa leader of opposition mu bumpe era ngenda kubutwala okusinzira ku Abedi Bwanika agamba tinze obwa leader of opposition nja kubutwala era nja kubusobola. Ebigambo bino yabyogedde yabadde ku parliament olunaku olwajjo nga bali mu kusimbula era nga bwe nakugambye ati abaka ba parliament balabiddwako nga bali mu kusimbula era akatambi ako nakakulaze bw'oba ng'otambula naffe kakasanga byenjogerako obitegeera bulungi nnyo. Ababaka balabiddwako abataagala kumanya nga bano basimbula bagenda mu bitundu ebyenjawulo ne program nenjikuwa nga bwe ngenda okubanga nkomawo mbeere nga njikuwa mu ddakiika emu bbiri ate tubeere nga tutambula ffenna ku mukutu ogwa Red Zone TV wabula nga sinaba kubanga neeyongerayo gwampuliriza ku mukutu guno ogwa Red Zone TV kkiriza nsooke nkujjukize ku Haji Abudu omusomi w'edduwa akutegeeza nti bw'oba olina ebizibu ebyenjawulo ebikusobyeko emikisa nga gyesiba agisumulula oyagala genda bweru wa ggwanga ebintu nga byesibye abikwatako bulungi nnyo n'abikolako oyagala kubeera nti ate abaana tebasoma bulungi nnyo genda abeere nga abikwasaganyiza oba bakuyola bigere ng'emikisa gyesiba n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo ssente tezijja bulungi nnyo n'ebintu ebirala byonna by'oyinza okuba nga oyina akutegeeza nti ne bw'oba nga toli mu Uganda oli bweru wa ggwanga mutuukirire ensonga zibeere ng'ate zigenda mu maaso n'okuba nga ziggwa. Ennamba y'essimu eyo gy'osobola okuyitako eri 0752447156 bamuyise Haji Abudu omusomi w'edduwa. Kakati wano ku mukutu ogwa Red Zone TV njagala kubanga nkutegeeza embeera bw'etyo bw'eri mu bitundu eby'eggwanga eby'omambuka mu kitundu eky'eggulu disitulikiti ey'eggulu nakuwulidde engeri gye bagenda okikolamu. Abakulu ababaka ba parliament bo bagamba abamu bagamba tulina okgenda era nga bwe nkugambye obanga bwe nakuwadde amawulire nti bangi baalabiddwako dda nga baatandise dda okuba nga basimbula nga boolaba akatambi ako baagala kutuuka mu kibuga ggulu obutasukka lunaku za mwezi 27 nga bwe lwaleero. Jjukira ennaku z'okusimbula ziri ennaku 2 nga 26 olw'eggulo na 27 olwaleero nga bw'olaba mu programu eyo gye nakuwadde olunaku lwajjo bw'obanga babadde otugoberera byenjogerako obitegeera bulungi nnyo gwe angoberera ku mukutu ogwa Red Zone TV oba tonaba kubanga osubscribinga akikole oleme kubeera ng'ate omisinga ensonga yonna. Kakati we twogerera programu eno okusinziira ku programu eno wano nga balaga nti ennaku z'omwezi nga 26 olunaku lwajjo na 27 abaka bagenda kubanga batambula bagende mu kibuga ky'eggulu era babeere basisinkane mu kye bayita medical camp egenda okubeera ku kitundu ba ku ssomero lye bayita Peace Primary School mu kibuga eky'eggulu olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 27 Anita Amongo agenda kutuuka balambuleko mu bitundu bya Omoro ewali amalaalo ga omugenzi Jacob Olanya awo we bavaawo bagende baggulewo kye bayita medical camp era bwe banaavaawo bagende basimbe emiti bwe banaavaawo bagende basimbe ejjinja bwe bagenda okusimba ku Kawunda grounds kubanga era bwe bagenda okubeera bwe banaabavuddewo bagenda basisinkane abavuzi ba booda mu kibuga ky'eggulu kyate bagende oluvannyuma basisinkane n'abakazi oba abantu bonna abakola mu katale mu kibuga ggulu. Mukutu gwa Red Zone TV njagala bbi kuba byonna nga we biri kati enkyange ennaku z'omwezi 28
bagenda kukola olutuula olusooka era ebintu bagenda okubaganyako ebirowoozo tujja bikuwa ojja bimanya weekumire ku mukutu guno gwa Red Zone TV. Olutuulo olusooka lugenda kubeerawo nkya nga 28 then nga 29 baddemu batuula omulundi ogwokubiri Museveni ayogereko eri Parliament bafune gye bagita official dinner bogerezeganye nga bwe balya era nga bwe banyumirwa ssente y'omuwi w'omusolo ebimu ku ebyo Joel Ssenyonyi n'ababaka b'oludda oluvuganya abalala bye baavaayo ne bagamba ffe ebyo tetugenda kubikkiriza era tetwandyagadde twetabe ku mukolo guno oba mu nteekateeka zino ezigenda okuba nga zoonoono beezigenderedde okuba nga zoonoona ssente ey'omuwi w'omusolo nga bwe nkuwadde mabegakaawo ekkomera ly'eruzira bw'oba nga amawulire ago togafunye nja kukusaba oddeyokko mawulire gensembe y'okkuwa ku mukutu guno gwennyini ogwa Red Zone TV. Ekkomera ly'eruzira baalisazeeko amazzi ekitongole kya National Water nga kibanja obuwumbi 18 kyokka wano mu ntuulo ez'emirundi ena bagenda kuspendinga obuwumbi 20 nga batuula mu bitundu ebyenjawulo kye bayita regional seating. Kakati gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV oba obikkiririzaamu oba tobikkiririzaamu bano nno baasimbudde dda abamu baatuuse dda abamu bali mu kkubo abalala bagenda olwo nno ennaku zomwe zijja kubanga lumu balina okuba nga baweddeyo kati ate olwo bagende mu region endala kubanga bakituumye regional seating bagenda kutuula mu regions ez'enjawulo kati olunaku olwajjo basimbudde nga bwe nkulaze mu katambi nga bw'olabye gwabirabye n'olunaku olwaleero ababadde basigadde nabo balabiddwako nga basimbula bobaasi oba bukosta nga buva ku Parliament nga boolekera district ey'eggulu okulaba nga bagenda okutuula eyo babeere nga bateeseza Munnayuganda ekyo ekiyinza okuba nga kigambibwa nti wano mu Kampala oba mu kizimbe kya Parliament babadde tebasobola biteesezaawo programu ngezezaako jjukuwa n'ebinaavaayo byonna nja bikuwa wabula waliwo envuuvuumo ezigamba nti oba oli awo abasajja bano baagala kukozesa chance eno nga balina ababaka nga Mathias Mpuuga Abedi Bwanika n'ababaka abalala abafaanana oba bo abalowoozesa ensi nti bali ku ludda oluvuganya naye ng'ate balina ebyabwe bye bayisaawo nti bandi banga baagala kukozesa chance eno babeeko programu ze bakola babeeko enteekateeka ze bayisaawo oba oli awo nga teziri mu favor eya Munnayuganda. Mukutu gwa Red Zone TV oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole nze gye tubeere nga tweyongerayo ate naba kubanga olikinga genda otuwa ekigalo gy'okoma okulikinga information gy'okoma okubanga etambula genda ne mu comment section teekamu obubaka otubulire ensonga oziraba otya osinziddewa ate ffe tubeere nga tugenda mu maaso n'okuba nga tugakusakira tugakutuuseeko gwe gy'osinziira okubanga gy'otulabira. Sabambulidde Patrick nze mbeerawo tuweziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuvudda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.